Simbyewo okuvuganya kuba president ku kadi y'ekibiina kya NRM Yoweri Museveni atuuza olukungaana lw'abannamawulire mu State Lodge Kabale n'avumira abaka ba palamenti ssaako ne ba RDC bagambye nti abantu bakoze kimala ku nsonga z'abantu mu bitundu. Naye obuntu obutonotono nga bino bye bagamba byakoowe simanye bya abasiraamu abakizibu buno bagambako ebyo obunafu buyinza kuba mu babaka betu batutumye. Ate waliwo n'omulala gwe bata RDC oyo naye simanyi oba yabaaki omuntu oyo RDC kubanga oyo naye yandibadde abantu abo bandibadde balondoole ebyo. President ategeezezza nti akoye abantu okwekubiranga endulu gy'ali ku busonga obutono ate nga buli kitundu alinayo omubaka we nga bano ba RDC ssaako n'ababaka ba palamenti abalondebwa abantu okubatuusiza ebizibu byabwe eri bakikwatako. Ategeeza nti ku mulundi guno ng'amaze okuwangula akalulu amaanyi agenda gateeka ku lukiiko lw'ekibiina olw'oku ntikko okulaba nga lumukwasizaawo ku bintu nga bino ebitonotono olwo yasigaliza ekintu kimu okulowooleza eggwanga lino okulitwala mu maaso. Kubanga nze nga president mfayo nnyo ku bintu ebinene. Museveni era asekeredde mu Republican Donald Trump yeesimbyewo okuvuganya kwa president mu America ng'ono yasinzidde mu ggwanga eryo n'ategeeza nti n'amala afuuka president wa America obwanga agenda kuboolekeza abamu ku bakulembeze ba Africa okuli president Museveni, Mugabe n'abalala abaggalire. Amujjukiza nti America erina ebizibu bingi ebyetaaga okukolebwako bw'atyo n'amuwa amagezi bw'aba ayiseemu ajja amusomese engeri eggwanga gye lifugibwamu. I have not heard about Trump. And what Trump says is none of my business. I think Mr. Trump has got enough work to do in the US. People are dying, being killed by guns and so on. You see what's happening there? Maybe I could give him some advice on how to have peace in the USA. Atumye Katikkiro Ruhakana Rugunda ayingire mu nsonga za banka emu Kabale eyeegumbulidde okubba bannansi mu kitundu ekyo. Bw'avudde e Kabale, Museveni yeeyongeddeyo e Kanongo ng'eno bamwaniriza musanyu nga n'ebipande bye bibadde bitimbiddwa mu bungi mu kibuga. Abaayo bamulopedde John Patrick Amama Mbabazi gwe balumiriza obulyake ne bategeeza nti ebbanga lyamala kuba Katikkiro mpaawo nkulaakulana gy'atwala mu kitundu ekyo. Ye President Museveni abaanukudde nti Amama Mbabazi omukwano gwali gubasaza mu kabu kyokka bwe yamuzuula nti alina olugambo bw'atyo kwe kwawukana. Mulumunange Mbabazi ogwo omushaija ni mulumunange konka ayina okuya ate omugurusi agenda omugurusi mukiri omwihamba mbwene okuyagiza batyo namugira nti omushaija ureba tukiri omwihamba ate omugurusi agende mbani wagenda abo. Abalaza akulira eby'enguudo Allen Kajina era ng'ono abasuubizza okukola enguudo zonna e Kanungu olwo basobole okutambuza ebyamaguzi byabwe. Owekitiinisa President nk'okutwaraganisa abantu aba oruguuto nituza kurukora. President era asuubiza okutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo ng'aleeta mu kuzimba amalwaliro okubatuusaako amazzi amayonjo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Agamagombora agatene marwaro agahagombora tuja gatamu. Albert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.